Tulayo. Aji. Ensonga za Zubeda. Zubeda namusasira. Ne binnema n'okwogerako. Ne bwe namusanze eggulo nga sina ne wende mugamba. Naye bali abantu benkugambya bateesa ku by'obufumbo emyaka gye balimu. Okujjako abantu abakulu benneewuunya abantu abakulu bavuma abaana abato. Manyi Katonda yatuwe mutwe gino. Ya Katonda oyo bannaye tewaliwo ekintu kye yakola nga kibulamu. Ate gye mutwe gibabwaja gira singa tulina be tutanyumya nabo. Ngosola obwongo bw'omuntu. Kakati yagenda n'abikka bw'ati omuntu bakumalira obudde ng'omuntu musiru. Kakati omwana omuto kibakola kikyali. Mumuvumanga. Akukoze iki? Omwana omuto gw'ovuma. Naye n'ekyana mmwe aba kamera. Mulekerawo okuteeka abaana abato. Nati aje nyinza okukwata omwana nga Jaden. Muleke. Mu posting tufune bugigi obalangira essomero obakwa. Anna mwana wange lati basi posting aje. Abaala bali baleke ba posting. Abatali ba amanya. Mwabali mu ntalo za social media toteekayo muntu wo. Bajja kunyiza. Toteekayo mukadde wo. Olaba nditwali ruzira. Mayindi majaide nange muwakana. Ngamba nedda kazi katukadeeka. Mukateeka mu kamera. Nganda wajja kubaawo emitawaana. Kibinyo okube wakanga bavuma babiri basatu. Bavuma omukazi, bavuma go bavuma omwana. Ne mubulako obwekyusizo. Gwereka bakuvuma ogu. Ate nze banvuma mulu bana ne banvuma. Gole balina yo omuntu gwe mugo basobola ogantu tuvumeyo gundi oza singa banga kubana bwaje bakulu balina n'amasimu amalungi babatikira sagamba nti abanvuma babulamu ebbanga ttono baloya nyina babiri bali ku mwaka gwa kusatu bajja bekwatira bajja basuwinga nga sibatumye nze mpulye bulizi nti gundi ye twamututte lunaku lwa kkooti lwe bangamba nti jangu nga witness jangu obeerewo nikati nkyabawadde mu obudde biriba byabwe batona bato nze sibaliko naye abaana abo kati tusoke tubajje mu kamera tujja abaana mu kamera kyebakoze kikyamu nnyo omwana omuto tulina kyomwagaza oba olina ensonga ku nnyina vuma nnyina ate nga n'okuvuma nako si kirungi era nze sikuwagira nze omuntu yenna nga ayagala nnemu okuteesa naye ne wanvuma ndeke muddamu ye muntu okudda ku nsonga oggiwaako endowooza ye ng'awemula nga bw'avuma oyo mmanya tannatuuka kwogera ku nsonga eyo tagimanyi naye nga ensonga zetwogerako siina gwe nnenya kugyogerako mu ngeri yonna ye gyagirabamu singa naye aleeta endowooza obwongo bwaffe tebufaanaga naswana obuba omutuufu naffe tulina bwe tutakkaanya nabo nze tokimanyi nti nno ndi wankyukakyuka wali opulidde nga nvumawo enyala emwana kabula nsijja nempa endowooza yange nze nga bwe nkiraba. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Ono wina tete. Eyase. Abese. Omukazi eyase ba. Welcome to Shalom 256 is happening with Gamba. Kaswe kigambo it is happening. Radde mkagunye kalika squeeze back akaya teo. Mbawanya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribing. Then we are subscribing. Kindly saka kada so that you get notified every time that we upload. Lero special edition adi atwadde akantu Shalom Maka family edition. Abagalo bera maka abagalo kufumbira bali mu coach abantu bonna mwabavumye ono yatavumye yasese obusesi neche mwabakoze ne Zubeda nawo biraba aji nga muvuma bavume aji kyakisuse naye ani yabireta abantu abo bavumye baki kubanga wamma boteekawo chotuwa kye tuddamu go wabibawadde ne batandika obiteesaako aji me twayogera kulekanya nagambya ku party y'ennyumba eggayazi olaba nze nanyiga bakyala banne mami Jaden twatwogera bintu byaffe tumwogera kano ku nyumba dakiika ndemu banya akwata ebifaanyi abiteekawo
Anti kyewayogera kyali kyakyewuunyo. Abeewuunya omusajja omusirusiru nga Shalom. Ate ennyumba beera bagizimbidde ani. Tumanyi nti omuntu agamba nti abantu bange nabaze mujje mu bupangisa. Goga nejje mu bupangisa. Nejje mu bupangisa. Nedda ssebo. Abasajja bonna bonna ekibakoze okukola si bo kuva mu bupangisa. Okujja abantu baabwe mu bupangisa. Kuba abasajja tetukoma kupangisa. Omusajja n'azimba ate bw'apangisa be bayingire n'apangisa naye bano boss okano bajja mu buki mu bupangisa so sigwe kwejja mu bupangisa. Watu ina jogenda kusula ogambe mbu bolese mu bupangisa mbu ate gosula ne Jayden ero jamuleke na ate ye mu bupangisa Jayden ne mama kakati olobo okoze biki wa Jayden yabeera nnyini nyumba omulese wanga tuzimbira abaana wadde mu bulamu tetubibawa tubikozesa paka Mungu lwali tujjamu omukka ne tubikolera bo abantu bonna batambula bakolera abaana baabwe n'abakyala baabwe tekuli muganda we buli akola maama ajja luvannyuma taata ajja luvannyuma bakolerera abantu abo kati nze ndi muzadde ne omwana wange tayinza kujja nampaayo emitwalo 10 mba ndi awo nga mpulira bamukubira essimu mukyala we nomanyi nti walese tutulekedde ssente za mirezi muddiza agenda kulya bazzukulu bange emmere bali kati nze nkyalya kukula oli okuba omulamu kubeerawo ne bwendi amayuuni ne bwendi ebikongo kimbeezawo bubeeza nga ndi mulamu siina mmere gye neteekamu ezimba mubiri gwezimba kati wano guli gwakoma tokyazimba mubiri sizimba mubiri era nze newunyanya abantu bali ennyo ne ŋŋamba oba alya kirungo kya kkula oyagala ozimba emiringa beeka nga bagakwongera kuweti oyo akyakula oyo akyayongerako omuntu omuntu akoma okukola ku myaka 2 Oma 20 years toddamu kukula maybe kati ogaininga mass nafuna kasozi emyaka 2 naye omubiri gw'omuntu omuto ne bw'ogukwatako omulya n'ogawona omwana muto omuntu omukulu omuntu bw'omukwatako omukulero ogamba mukulu wakwadde okwata otya ennyama y'emu ennyama y'omuntu omukulu eva ne ku magumba walabeko ku bakyala abakulu nga balina ebireebeeta biringa ensingo y'ente aba akuze omwana ne bwaba mugimu nga wa myaka 2 kibaawo kino omumali nabenda kati mukyala ekyo nga kiri bwekiti walabeko omwana omukulu omwana omuto ng'ayina ekyekintu omuntu akula ennyama neeseeseetuka nevaako ku magumba neerebera aji mwine experience mu nsi naye kiri abantu bali be wali onenya go abatankuula aji bankolya zirayivu naye nasanyuka nnyo nga banvuma kiza wanseeka nali musanyufu neŋŋamba mubuuliridde tawulira naye omwana ono kakirabe walaba yakuwagira era bakuwagira lwo message wampeereza omuntu ono neŋŋamba si omuyekka omuntu no bulijjo muto asi muto basajja bakulu banga Shalom you have been a voice for the voiceless abasajja bangi bali babonaabona bo bali ne bakazi babe bateredde ne bakuwaana nga tebalina masimu babiteekeyo lwaki message bazikuweereze no mu inbox bateeke wano ku comment section waba atuteera newe kuba kuku bamaanyi bajaga omwana tekisinze kineeno oba kati mulaba bino tetwandibyogerera wano muli bato mulekerawo okuzanyira mu bufumbo bwammwe mwana watumba bulya mbeere serious obufumbo bulimu bwa serious nembeera muzanyira muti olwokuba muli bato otuzanyira waliwo obudde obutuuka nga mugamba ono mukwano gwange ate tuli bafumbo bwe mutajjeemu kuzanyirira numu munne muli enyiigira ebyaddala bateekamu bwa serious mu bufumbo ono mukyala wo si mwannyoko nawe oli mwami wo nemwe ndabanga abagamba nti oba tuli awo mumannyinaze muzannyamu tebisoboka tatawe watuyise kudduwa manyi nti omukyala omukyala asobola okusiba geeti nagamba nti wali mukolo era anti ne bwatugamba bugambi ng'ayimiridde mu mulyango Shalom n'ogamba muyingira manyi nti buli muntu addayo lwaki addayo nga wuwo
Nagamba nonze mbabuulidde sagadde kuleekaana nammwe nono saagalawo muntu tewali asigala waawo kababeere bawalimu atereeza entalabuusi kitegeeza amanyi amaanyi g'omukazi lwaki omuntu agamba tugobangani gwe watuyise teri akyogera ne bwaba mumpi bwati ne bwaba mutono ne bwaba yooyo nze ndaba nnyo muzannyirira nnyo muzannyo gususse naye butuyambyeko obutettanga bano gyonna ku radio twabuzibidde nabo basooka muzannyo abese anti bwemanyire nnyo omuntu gwe omuzannyo oguleeta n'abantu ebyekisi bakola ebyekisi nga mwemanyidde mwemanyire noga obwegamba gundi kamada oba mumutyako ki ng'omukazi agamba atya obadde ogamba kama otya kamada ekujja ewaka oba mumutyako ki kamada talina buzibu kamada era zemu n'amukuba naye balwana kati ebyo teriyo bantu batwala bufumbo siriyasi nze kyova olaba ebyo ebyokuzanyirira ne munno biina we bikoma ne waliwo obudde obutali bwabyo olumu babikolanga na bya mu kisenge naye omuntu wabeerako siriyasi naga nno kyo ate nawe yiga okuba siriyasi ku musajja wankubadde mbolooza oli muto bamukangamu bamukangamu nanti byenkugaba bwe biri nga omukazi mulimu sebo naye lwakkangamu anti obufumbo obulaba fembi kwetereeza obeera okulembera ono naye nga naye vaisi waayina sebo lwakukangamu naffe mulimu netwagala okulwebweru n'ogaa naye kaba n'alaba bati omupiira guno gwakiro nnyo kasa gugenze mu 7 nzizeeyeeka olowooza oba otya baana toze lwa munno obutamunyiza kuba nagamba okwagala kitegeeza kuleka olumu kyoyagala ku lwa munno omanyi abantu abavudde ku sigala olw'abakazi baabwe omanyi abavudde ku mwenge nga gumuwoomera naye ngaomukazi gumuyombye oginoga bino bimwoza mbu banywa ddagala naga kuva ali omwenge nguvuddeko mukazi wange tagwagala kyebayita okwagala kati gomanyi abasiba beeti mukyama mukazi wange tayagala nga yebbiira bubizi n'agenda mu kiyigo oba fulamingo ku mwende ekoze ng'ali mu kiyigo nabisibako nalinga nkasiba olwatuuka kali nga twabisookamu ebyo nga ne kampani ziri ez'amaanyi tezinnaggalawo gera mu kiyumba wabaawo n'abagezigeza kwakubalira nagamba no ova naye ono tajja kugjayo naye mulimu gologolo nga weebali bo batuulaawo banyaga mpaayo 10 noga lwaki 10 seyabita byesibira nkya nesanga mugagga ngate yagaba olwa nti nabisibako nenange nalina omukazi obudde obwo nga omukazi tabyagala era nga nange mbisibakaama nga sinza kuyingira nakujjuka budde bwemabega nnyo nyalina akamaloka kange ka 10 naye nga mbukweka ne mbuteeka ne mu bbuutu omukazi aleme bbula babuli siiti bomuyombya era nga nsobola okuzuukuka ne ŋŋamba ebweru mpulira wali wabiki bambwa tebatumenyere emmotoka naye nga ngenze kkeberako olabe kali katya kukuba simu mwakubanga simu tebyaliko okwo ng'okuba simu n'obooza ng'abawala baawo bakola ku bigundi ebyasula nga bitunula ng'olina omukubira gundi ekoze etya nkeberera akaawo n'agenda ka kompyuta guli 2 guli 2 dakiika mmeka gole dakiika 2 kale nyina kuddamu nkutwe noddayo mungu nezigwako noddayo ebweru ajinga abonyabonya n'akapapula busiraamu buno nti eddiini yanzijula nnyo nenga kale ekyo Allah takyagala sayagala ebyo ng'okivaako n'okyesonyiwa sente riba betting sente ya riba bete bagiyita riba
ate nga liba Mungu yagamba tagikwasa muntu mulala yenna oba omuguddeko olutalo obutereevu kumeggana naye kyani kya Mungu kikyo kati abasiraamu avuga neŋŋamba sijja muwangula basiba akapapula abantu bajeemu Mungu abalinako obwezikisa Mungu nalaga obusungu bwe ku buli muntu amusobya ensi esigala nkalo abantu bajeemu alina wakisa kingi nnyo musaasizi musonyi nenga si birungi gutanga buli mulimu gwonna gwe yagamba nti no liba buwunzika bubi sente ze neewole zirimu amagoba ne wabuntu eno mula nti sima yeewola miliyoni 2 nga batwala ennyumba yaabwe kadde 15 n'oli omuntu atwala boda nga yeewola emitwalo 5 nekati kiva ku Mungu beka betu wa mali ya liba baseka bali tebagambanga ne mama Jade ntakubuulira naye atakasiba bagamba sebo bagamba nti nawe tutudde kuleetedde mami Jade akwata n'amakoona mujja kuba mama koona mukaaga awuno gundi yasooka okuteeba obamanya abasambi mama Jade oyagala sente nnyingi oyagala lumungu olunaana luli kwakaawo agala mami Jade nyakwata akapapula aji nkulopera tubeera mu nnyumba ffenna ne batukuba naye ani yakamuyigiriza yakayigiriza okakasa yajja akasiba wamufunira yali takasiba gwe mukyamu nagamba naye kangezise emikisa gyange kuba bagamba omwami kyakoba kyokoba kati okwagala okungi kwakuyina okwamuyigiriza n'emizeegyo yalowooza nti bwakufaanana byebikusanyusa bwanasiba akapapula byonna byokola akabikole mubeereko siriyasi abeere siriyasi tubeere siriyasi ye mama Jade nki kyokola ekinyiiza nnyo kambi kubuulize na mu kamera najja n'asimatuka ebigambo wa ate n'ayombagana n'aba comment section nga gwe wabyeyogeredde mubuuzi agambe ndaba nange wendi akola ki abaffe nabeera program naye akola si yagenda kuba program kyokka bambe mube serious muleke kwetwalira budde nga muli muzanyo manya abantu ababeera muzanyo bali mu kwemalira budde kwekaddiya ate nga bajja kwawukana olumu kati musimbe gwe baboga tusimbye emirandira emigumu obufumbo balirako bagali tujaguza myaka 5 nawe nyebera myaka 5 aji ali kibeerawo kumanyira munno nomanya tineri muzegwe ngusobola ogotacyakyusa nange ogwona ogusobola bino bye birungi nange tayemo etuka mbufumu n'omanya kino ky'omwami wange tekirivaawo ne bwe ndikola ntya nange n'ogamba omukyala wange yooyo kino kigezezaako kyamulemeramu naye ate ayinako ebirungi teri muntu ali perfect mbu wafuna awedde teri malayika buli muntu alina omuntu waliwo ekintu kyatayagala ku ye mu mpisa ze olwo wasanga wakasunguyira ng'asobola okuddamu ekigambo mu busungu awo ate oluvannyuma ddakiika 3 n'agamba munnaye ensonyiwa kati ali atolemezaamu manya yooyo gwenafuna tugenda mu weekend agimpa akantu agisoke mulage tuyisemu wano ku weekend Premier League yakomawo kozi tugenda ku Everton ife gologolo waliwo omukulu asamba West Ham anoonya butamusalako mukambwe manyi City West Ham toteekayo ennyo omubiri gobeko samba kapira natasiba kapira West Ham ne Manchester West Ham bajo bigoberera West Ham bamusalako tobimanyi nakyagenda nekye ngamba West Ham taswa kuba Manchester kebera empira ekisembyo gyabadde azanya sijja gikebera West Ham akube Manchester ndabawo amaliri agemmeka 0-0 Man City asobola okugugoba Manchester asobola kuba West Ham tetuganya ati Manchester agweta agwadde ali bubi olaba ze bamutaddemu bagenda mukuba ani Man City naku katola mu Champions League ebimba byokka ebyadde bikola olaba ogumu akasanvu ogo kyoza tewandi waddewo gumu 2 nomuyindi tabangako mulala agomaliri ne gologolo wali bagenda kwekubamu bagala kwekubamu
Kati naguno muzibu guno golaba wano. Chelsea Newcastle. Naguno muzibu. Newcastle sokuba Chelsea. Newcastle sokuba Chelsea. Laba. Manchester United Aston Villa. Wano we wali sente. Gendo wase no. Omupiire waka. Genda ku Everton. Ogendo owe Liverpool ku Tottenham bagenda mukuba. Wankbade ne bamusalawo. Ogendo owe Brentford okukuba Wolves. Fulham naye genda kuba Burnley. Ebisigadde mmwe mubamanyi. Madrid asamba nyanku ya sente ewo chicho kala nyasinga tebaliwo. Kati Haji katwaddako Haji onakwe bwakeredde. Omwami Sebugwawo Mike ane myaka 43 abadde makanika nga abera akaliga zone mu Lubaga division. Kigambibwa yasinkanye omutonzi we bwe yafumitiddwa ekiso. Era nga atimumise mukyala we owokubiri omuto amanyiddwa nga Hadija Nantongo. Muganda waffe wawano. Byatandise Mike bwe yakoze surprise visit kyemba gamba tokyali ya muntu nga tomukubidde essimu. Ne Mike bamutemezaako butemi. Kwanza waliwo mukwano gwe gwadalaba nayo omupira bali balabira embo eri mutundu yabali mu kuziika. Akedde kunku ya mutabani wa mwana wa mwanyina. Ngenda kuziika ono omusajja bafumise ekiso twali twanayo omupiira. Namwamba kati mukazi wendo za Dutch Mind Champions League yabawa kironyo sawa 5 atono Arsenal yasambye 245. Mampi ategedde omukazi. So yalabye omupira teyagumazeeko nti nafuna essimu. Nafulume ebweru. Bone balowooza akoma wafu avudde waleeka nti yakomyewo. Kombe bamukubidde adduse waka. Jangu aleese. Nekye neebuuza singamanyi obwenzi mu nsi gye buli. Abakyala benda n'abasajja benda. Naye buba busiru wakulaki okukuleetesa omusajja mu nju y'omusajja. Era omuntu addewuwe lwaki oba ffe mu Busiraamu bwe kiragira nti olina okutegeeza nti naye omuntu addewuwe mabudde bonna asobola okukomawo. Tumanyi n'okwerabira ebintu n'oweeta n'oddayo eka. Ate siganye ekintu kibaddewo ate n'ottabalo n'omufumita ekiso. Ate omukazi yafumise ekyewuunyisa. Ng'avunaana oli okumukwata. Ensonyi yazifudde busungu. Nattamu bbaawo. Goyamu abaana basatu. It all started when Mike made a service to single-bed room of Hadija at around 2 a.m. to check whether she had got another man inside the house after trying several times to call her phone without success. So entering a fight, the report broke out between the two because Mike came face to face with a man mu nyumba y'omusajja. Polisi egamba omugenzi yayingidde mu nyumba ekyavuddeko okulwanagana naye mukulwanagana okwo Nantongo n'akwata ekiso nga taagaba kwata oli musiguze ye gwatwalanga bbaawe okufumita omusiguze gwatazaalamu yafumisa ono n'afumita omusajja gwe yazaalamu abaana 3 mu kifuba Mike n'afa. Jojjukira bye nagambwa abakazi gwanga bbiri era okyabiwakanya Aji. Kati gwe tomanyi omusajja yali asse mukazi nabo n'abasajja gwanga bbiri. Ko n'abasajja batta bakazi baabwe bwayabaka batta nago omuwendo munene. Gamba buga nti omukwano muzibu okwaga bonna battingana era tulojja batuli awo mu mwezi gumu olabeyo omusajja se mukazi. Kati n'abakazi tebaddamu kufumbirwa. Aji omusajja gwe wazaalamu abaana mpozi nga n'abaana sibabo tebadde bamugenzi Mike. Babadde babe kisoboka nakyo. Abakyala bano kwegakye mmunenyako singa omusajja omukazi ye yakutte bba n'omukazi omulala mu nju. Abakazi bo balina akasunguyira akatalowooza. Osoga bwadde busungu naye ono ye tebadde busungu busiru. Tategeera. Ate eriyo omuntu atakimanyi nti kino kyenkutte kitta. Waliwo ennwana egamba ngenda mmulumya. Ni waliwo kyomanyi nti kyenkutte kyo kitta. So kwate ebbaafu omukazi n'ogimukuba. Entamu. Waliwo gosooka okugamba nti bambi yamukubye paasi mu bugenderevu n'amukuba wabi. So gamba nti naye ekiso. Nakikwata na Segumu tamumise kumwala emirundi ng'esatu. Mada yennyini mutemu.
kati omusiguzi ono gwabadde yalwanira tebannamukwata namukwata naye bagenda mukwata kala ficha abaana wefiiridde ko omusiguzi tebalina muvunaana gwa butemu trespass banange tulowooze trespass balina muvunaana trespass simanyi teweza n'emyaka ebiri kati saasira abaana maama bagenda munsi babulamu bwe bwonna taata afudde abaana bali awo obwolwezi bw'omukazi obusiru bw'omukazi lw'abaana waabwe yawona ewakaliga wajjudde loogi nali agasajja agasiru ekibagaano okugenda gye balaze adde oteeke mu nju y'omu abakazi bazibu nga ne baneiba omanyi tibasobola okukulaba kuba baneiba ne bamusoma mu kikomera kyamu bamanya nti oyo ayingidde si yoyo bwe bamulaba emirundi egi nga bakitegeera kyokola olusooka bayinza nga bamwanyina bamugenyi abaze kulaka mu budde bwe bumu ng'era akomyewo mu budde kubanga banneeka nkuulyo salo olaba ffe abasajja ffe bekiruma oba omukazi ne kimuluma nga awulidde nti olinayo omulala naye ne mu nju ewuwo kwe kati kyetaana kuteesako buli omukazi tategeera bambi ate njagala alamuzibwe busungu kiba ekyokulabirako omukyala ba etteeka lizo omuvunaana omukwata baleme musaasira yadde akatini naye kati omukazi yabadde attabba yalowoozezza ku baana bano ate omusiru alowooza kyegamba agi bw'obanga relationship yange ne mamijja egaanye okukola okusinga okwetta lwaki tetwereka ate kyowakyere omukazi kyeyakoze okutta kiraga ali yakoowadda relationship bwegaana oleeta basajja mu nju y'abalo ati aviiridde munye ne twawukana ate n'ekyo omanyiku ekiva olumu olusirika lw'ebbanga eddene olusirika luleeta obutemu obubwenzi tumanyi nti olusirika omuntu bwalwawo okukola ebintu ebyo bigenda ku bwongo nakugaga omanyi ekikozesa bakadamu ebintu by'ekisiru mu biyumba bonna bwe badda olowooza bwe badda babajjako essimu ku kisaawe nga tetuddamu balaba nga bakomyewo mu Uganda nga contract yaweddeko omanyi nti obwongo bukomawo nga bamubanguddemu awo munene ate nga tekyabukola bya kisiru ebintu bye akeera kubuuza bubuuza ku bantu ku Facebook bannemugamba ki muli mutya nga ndudde obbawuliza pa naye ng'ali eri abamukambwe kadaama bwakasuka emirawo ne bwavuma buli muntu ebyo ebintu bigenda ku bwongo nze ne bwe nzija wammwe ewaka wammwe nga mulina olusirika ne mama gyede naye otaŋŋamba mwolaba nagi anti omukazi nga waliwo olusirika avuma abaana aba mukambwe ku baana naye omuntu nga byabaddewo byatambudde bulungi saawa emu bakukyanca akeera kufumbira ogamba sina gazuukuka kunaba mu maaso ne baleeta akawera akalimu otuzi okubuguma katukuteere wano mu kisenge omanya byatambudde bulungi omanya ebintu biri bulungi naye nga waka waliwo olusirika asiimuula ayimba asiimuula ayimba omanya nti waka bitambula bulungi wabanswaliza bali beeyita abakazi kati gw'omugenyi ng'omanya tewali mutawaana wano tutuule tweriire emmere nolabira mbu waliwo obuzikujjaka bannange yafumba mama gyeyina ensibo ekiri nga totuwayo kagambo n'akamu sirina bigambo naye kakati wamma golooza ki ekyaviiriddeko oli okutta omusajja mu nju y'omuntu nga ggwe omukyala kuba mmwe muli bakazi nedda waliwo kiri n'ogamba buli omu alina embeera ze naye kati maybe oli ayinza okuba kale kisobola gamba yadde tagende naye okubanga yamufunisa emirundi ekisooka mu esatu aba agenderedde singa gwadde kumu waligambye maybe eba ziyita ensonyi yazifudde obusungu ledde ng'alaba agenda kuswala n'agamba maybe ono gwenswali yakaafe nze ngenda eruzira nga ggwe omukyala wandibanze bakyala banno okuleeta babbaabwe abalala mu nnyumba z'abasajja lwaki omuleeta oba bababe tekiba nakyo kyoba kine bano abakazi abeekuliza abaana baabwe abamu bagamba omwana wange simuleetera bataata banjawulo simulaga basajja basajja
kuba abajja ayagala kujjawo ekyo oba omukazi abadde yeeryamu ng'akola n'agamba n'ezaaloogi bazimpalumu kati ebiri enajjeera ekiri enajjeera kati aja balabe enajjeera n'ezekisulo oziwoono yewaaloogi ate yamala n'omulimu tujja kukola 3 kati kwa 3 ago ojja kugyako eza Airbnb 15 nayo nga yiye n'omugamba ofunye wambugwe jangu otuuka ku kobiri enajjeera nkubira oba otuuka abe bifaananyi bye n'omuwa 2 ne 15 eza lodge eza Airbnb nayo yiye zembya 3 mwegi tebatugaggawalako kakyekyakukola ng'ate nayasasula luumu eyo lakola bwakusangayo olaba obutemuwe buva kuba ate akola ebyekisiru ng'ate alina ne gwajjako ez'omwezi amutwala nga boyfriend owa ddala kugamba weewuunya abantu embeera y'abantu y'ennaku zino kyonna kiddeyo aji walimbwa abakazi ggwanga n'abasajja B wamma mugambe okwagala okuba tekulimu sayidi nnungi nambi lwakuba nti wemulaba nga kisusse mwete bwemulaba nga kisusse mwereke buli omu asigaze obulamu mukuume obulamu bw'omwana ono aleke kusigaza bwamulekwa kuba waliwo abantu bemutuuza nemutuuza va ku byammwe byemuzanyiriramu mwe muli muzanyi waliwo ensonga ezigejja ensonga ezirimu obwenzi bw'omukazi ezo ziba zigezze ng'omukazi ayenze okumanya nti alinayo ate omusajja omulala ebyo biba bigenze walala omukazi omweraguze nnyo tava mu masabo kuba omweraguze n'okwenda aba agenda kwenda omukazi kasi tatandika essaba bajja kwenda anti abasawo kati abasawo b'ekinnansi bagaba ebisulo balina ebitanda omusawo ng'alanya ka boarding section ku ssabo we bali basulawo wajjanjabira abalwadde be basulayo kakati bw'agenda nga waliyo ebisulo wabaayo abantu bangi abakwata ennamba omulaba atandika okuggula omukwano ku baana basekula eddagala ne batandika omugamba ejjajja gwe tewamulabye kati ngenda mukulabira onkubirako n'onzijukiza kati ogenda omusanga mukazi wo ayenda akasajja tekambala yadde nga kafunya ku mpale we kati otugere tuddugala kekatabulidde akamutwala ewajjajja ogamba ono gwe tugatta ekibya kati abakazi abasinga ebintu bwayingiramu okweraguzwa ebyo ebyekalogo kalenzi awonzika ayenzi kubanga n'abasawo bantu bagenda okwambulula namugengo ezo naziteeke wali muno omusajja oli mukazi kiro nga bwe wazaalibwa n'omusawo muntu baba ngamba n'abazungu betuyita abazungu abatali abakebera enseke mbwanyiganyiga namugamba webaka ekyabugazi ndanyigaano ku lubuto bwe nyigaawo owulira otya wanumamu kumukani bakuteka bagenda kukebera mu ndeesho kutekayo kasikani katolanga ne basikani nga olutondere mu nero lwaki bakiriza omuntu okuyingira muleba ne batatukereyo nze nja kugendanga naye wagamba nze njagala mugamba nze nga bagenda okebera gundi mukyalawo ati nyina we simumanyi nti nankwatibwa ensonyi anti ate kisooka bakozesa byuma anti ajja okugamba omusajja n'ebbuba kale kasajja kalina ebbuba bagamba atawubira nsiko yetalirira osanga ebyokulya byonna babimazeemu negwe babaŋŋamba ate abakazi bennyini bebabyogera ne baddokita nabo waliwo n'omu yafuna omuntu era yali gakonesiwe gaekonalagisiwe gwe byogere naawe galinawo ati gwe yafumbirwa nga badde amukebera yali musawe nga amukebera mu nseke endira ziri zitya nakola kati bafuuka bafumbu balina n'omwana kwegamba mulimu ebintu ebigwa kati nga mukazi wo kati wuyo waliwo omwami Kibirige mukazi wo ng'agenda omuwumula ennyindo oganga mama Jaidi bamubuliza wano nga Kibirige amutadde ano wa amugamba sorry kakulumye nnyo yokalabira ddala kakulumye nnyo alabye Kibirige yafuuse Kibirige afuuse Kibirige ate Kibirige yeyekwata kamera ne bamukwata kamera ng'ali ku bantu nakati kye nagambye ati kanenda mukyala wange wa Kibirige ekizibere okugendayo kasato dda wange
Anti kye nagugambye nti kisinziira mwetwala mutya ne mukyalawo. Kitegedde. Kyetwala omuntu bwe mwetwala mu bufumbo bwammwe waliwo obufumbo muno bugaana okuba sirias. Abantu buli omu ng'akola bibi. Nze nalinako mukwano gwange nga buli omu alina ekisumuluzo. Buli omu alina ekisumuluzo. Abafumbo. Omwami ayingira 7 omukyala 9 buli omu essawa zayagala. Omu ali mu bbala y'eri omulala ali mu yeegi. Owa eyo kikutte. Enteri vibe kandi je. Kakati ebyo byakikaaki nga muli bafumbo bannange. Omukyala omufumbo talabika. Era ekyawangaza bakitaffe ne bakazi baabwe nga ffe embaga ne beba ku kyano nabagamba baga mukolo gunaaba gw'amaanyi. Dirisa ayisewo ne mukazi we. Guno nno omukolo ndowooza gunaaba gw'amaanyi. Olaba Dirisa asitudde Maama Mariam. Eno mbaga y'amaanyi. Talabika. Omukyala omufumbo. Talabika. Kye kibayisa abakyala abaawaka. Kirina mu Luganda. Abaawaka. Esi wa mu kkubo. Oli wagambira ajero sifuga bbi. Ati kitya. Obufumbo kitegeeza kwemalako mirembe egimu. Anti bye nkugamba bwe biri. May that might never locate me. Obufumbo kitegeeza kwemalako emirembe egimu. Obufumbo bwonsaba. Era kyova oli abaga nti empeta y'empingo ya kyeyagalire. Gye mwesibye nga mulaba buli omu n'aba ku ki? Ku mpingo. Naye nga ya kyeyagalire gwe wateekawo omukono gwo. Kwe kubayita okulayira okwo. Kati obufumbo kwemalako eddembe erimu. Waliwo byoba tokyakola ng'ate obyagala. Waliwo obudde bw'otakyadda ng'ate bulijjo obwagala. Kabeere Mama Jayden bwakufumba waliwo bye yejjako. Osobola okujjako emikwano gyo ku lw'obufumbo. Kye kisookera ddala. I no longer have some of them. N'ojjako emikwano gyo ku lw'obufumbo. Kye kisookera ddala. No, there are some. Omukazi omufumbo taba na kibinja. There are some and I got new ones. Taba naki? Na kibinja. Ng'ate yekka ye mufumbo nga gwo kati nga gwe mufumbo we kate gw'olimu. Mikwano gyonna si mifumbo. Kubanga Abaganda abamu si bafumbo bonna mikwano. Abaganda bagamba mbulya gw'oyita naye. Obuulira empisa zo. Ogaba baali bategeeza ki? Mubula omwe w'amagezi ki? Oli awo zanze sepankwako basajja ze kyekyaŋŋaana okufumba. Ndi feminist. Kati omuntu omaye by'osiiba owulira. Okitegeera. Anyakakwano kali eyo. Byamwe feminist. Omusajja. Golooza bwe twazzaawo oba kubanga oli muwulu. Ekisenge ekyo kyandibadde kiggale. Abamu banditudde ku buliri. Bakyali nga hostel campus. Mujja mutuulaawo. Singa ne mu buliri waliyo kati omuceere gwagudde. Naye balina bwe bakoma nga bakimanyi nti olina omukyala. Gye bayita okweggyako emirembe egimu. Bwe bufumbo. Bwe bayita obufumbo. Bwe koosigaza emirembe gyo gyonna oba tewali tonnatuuka kuwasa n'olaye tannatuuka kufumba. Kati Mama Jayden olaba. Omukazi omufumbo musobola oba nga olina bakyala wanno neiba baliwowo munyumyamu. Bawulya buwuliza eŋŋombe ya bbawo ba pipi musirika agulagera olugula bonna basimbye lwakasota. Nga buli omu avuddewo. Teri bafuga bbi babalekedde privacy. Nnyinimu akomyewo. Tukyayagala ki? Naffe tuyina ebibinja by'abantu. Naye si bwe kibeera nga kijja ewange buli budde. Olina kujjayo nga ndi muwuulu. Lwaki abasajja bambalako mukazi wange emirembe? Buli kaseera abeera mufumba kya yafumbye kacaayi kange n'akatonda. Mbw'ataddeyo. Bakuba maama. Ekyo kikyamu. Obufumbo wejjako emirembe egimu ku lwa munno. Ne weesonyiwa emikwano egimu ku lwa munno. Ku lw'obufumbo bwo. Bisobole okutambula. Olina bali toyagala nembejjako. Obamanyi bwe bali toyagala. Kiringa ng'ono nga. Bakyali bange. Olina bali toyagala. You're lying. For example? Toyogera bantu. No, you tell me. I'm not the one. It was you. Kaisem. Bane luli bantu zangu. Kati kiringa Mama Jayden. Ne mikwano gye wanjijjako akyali mikwano gyange. Kabeere bbaawo. It was too much. Kakkiriza final. Kababeere bbaawo. Yeah. Owuliriza Mama Jayden.
bwake anakugamba ati oyo nno mukwano gwo naye kendeezaamu saamwagala olw'omukwano gwolina kwenti ye mukamaawo omuleka okireka oli asobola okuganagamu notandika omuwolereza talina nno buzibu nti nze nkugambye saamwagala naye nkompulenyize ku peshi she's nali nkompulenyize ku Busoga's finest no have I ever complained about other people? No. Now look at feminist kyakeka wala akakamuteka mu ebigamba ako ka feminist kandi emyaka 3 kaga nfumbirwa toyogera gwe wama no kanyiza kasama kaga ngakeka wala ande yakwogera mu kata yali mukwano gwange kyamunjako gatta amakaga kyenza gwe wamulabira ku yes nze ne muchawa ne mubloga ne mugwamu ya kyamuliko kasama kaga ngakola keka wala ako kawala gwe va ku makaga nge gwakeka wala kawala kalege twasoma nako neka kakati kyo akola kesi ye ku mukazi wange kamutekamu ebigambo tebaka wasanga ko kabulye kujjamu mbuto kawala gwe va ku makaga va ku makaga intaje ngenda kwogera erinnya ku mande ndeko nya kifanje va ku makaga va ku mukazi wange kamweleza message hey omusajja bako kyo mubako bako va ku makaga nkawala gwe nyoka tebamu kubambaga mama wange wambaga nyoko tebamukubambaga va ku makaga nge kawala gwakeka wala kumande ngenda kwogera amanya kwenye fancho va ku mukyala wange kamwereza ebigambo omusajja mujeko omujjako obyagula beki ngashwa naye kwoli kaweza mukazi wange ebigambo kati byogula mbadde byabaana bammwe kasigula mukazi wange baana bammwe mwe ngamba obusungu buvaawa akanda kasibye ku mukazi wange mama Jade ni katoyo moleke nze namugoba oyo omuwala namugala mugamba mwalo simwagala omwala ateka mukyala wange ebigambo kati moleke nja kwogera ku mande mama Jade nze moleke kati nze manyi oli mukyala otegeera bulungi kati kesi ku makaga nge omuntu bamuleka olwabbaawo walwa mukazi wo akana kagobadda kesi ku makaga nge muleka tengo obireka mu mutima sikulimba oli naye yennyini omuweze message omugambe bakamugambe ebigambo mukwano gwange nze okufuna obufumbo bwange omukwano gwange naawe nagukomeza ekyo kiwe message gwe kennyini ogimuweereza ajja kuddamu myaka twasoma nako tekafumbirwangako stop buli amwagalako yagenda amwagalako yagenda mugamba ave ku makaga ngaakwesonyiwa okay kati maani kagamba mukazi wange ebigambo omusajja kote tekafuta kwa relationship y'omwezi kati mwami Salom ekyo tukireke kati izo kyemmanyi oli si ye musobya omusobya tutudde naye yono ono yasinga ono gw'olinako obuvunaanyizibwa sorry oli si gw'omufuga gw'ofuga aliwa gw'olina okugamba nti ekyo sikyagala oli ne bona omugambo otya si gw'omufuga gw'okulembera osula naye kitegedde nga naye bw'alina be yagga nti abo baleke teyabalumba kubanga gw'alina okugamba yeggwe ekintu kyoyogera mu kamera sikyagala kinyiiza yazigala kuddamu kukyogera aŋŋaye bulungi tugenda wagikapo naye nekimuwammanga kino kyoyogera mu kamera sikyagala era ekyo kakasa sigala kuddamu kyogera tetukikanyizaako sigala kuddamu kyogerako ekyo awo nawe niyo naye nange nkusaba omusabidde mu kamera weesonyiwa akola keekawaala kagenda kufiiriza obufumbo bya siriyasi ne mama Jade nomanyi nti nno obufumbo bwamu bweyagaza abaana bafaanana mwe bali mu kubonaabona nako kennyini emyaka gyammwe nga beefumbiddwa bali mu luumu emu banaabisa kadomole bweru mu kinaabiro ekya haafu kiba kibakomawa obudde buno omwami yagenze mu kibuga tannaweereza ssente za mmere omukyala ali waka atuba n'abaana naye banga ne Katonda abaanukula nga myaka gyammwe emito musobola okuba obulungi lwaki temuwuliziganya kyogamba kati bweyawukana n'oli osoogera n'obeera n'omuwala oyo gwakugamba nembe olowooza omukwano guddamu era naye akwagala kuba oli n'ono mufaanana bwoti ate yali kugeyagambe nti maama Jade yasiiwuuka olwo mwayawukana ate y'omu yaakwe kati omuleka kiti omanyi nti olina mikwano gye wasoma nagyo bakyali mikwano gyo
naye abamu tomanyi ne gye bali. Buli omu yakwatagage abali ebweru abagenda mu kyalo omuntu bamwerabira ate omuntu bamubuulira. Nze olaba Salome oyo najja naŋŋamba nti owati mukazi wange yaŋŋaanya okukola nawe olowooza munyiigira. Olw'omukwano gwe mugamba nti ekyo oba okola kyekyo toddamu kukola nange obufumbo bwamuguleke kufa. Era simunyiigira lunaku n'olu naawe oyo omubuuli omugambe nti mu butuufu obadde mukwano gwe nebba wange takwagala kuba naye akimanyi nti ono yasinga okuba mukwano gwe. Okiko kye nakola ku kyagundi oli yakuba akamu naye omukwano gwe mwoleseza olunaku lwolwaleero ne mugamba nno olaba ye muko omusanyufu nnyo obufumbo buli mulaala ne mugamba gundi nalowooza bwekiti twakisootinga. You said tetwakisootinga. Yeah, we did. Okiraba kalina kino kimaliriza majeere nekyo kimaliriza ate obufumbo temuba mpaka. Omuntu asinga okukola ogaba wiini mu bufumbo abaami tuzigaba nnyo naye omukyala bw'olabanga bbaawo ayambuse ng'okkakkana ng'omuwa obuwanguzi wakiri ng'omunnyonnyola oluvannyuma nga wayise ebbanga temukaayana. Abakyala beetonda ne watali kwetonda nagansaba kunsonyiwa muna ate wayita ebbanga ate akuggyako wanakomaga naye kye nali ntegeeza wakubadde wanyiiga muna ewunzi kati yali akusaba nakitutte nga waliwo ekyanga kyanga namunnyonnyola abaali bayomba ku kyennyumba y'eggayaza ono kani nekimunyola yakimanyi naye boni ajje manzirako ne bamukimanyi si bakyamu nati bo baali tebakimanyi bakibuukira tewakinnyonnyola kati ono ye yali akimanyi sidaga akinnyonnyola abantu. Huyo Zubeida n'agamba ngende mpuute era ne kakiki kisinga kulya kifine nakati era nkimugamba aji nga wali ennyumba y'eggayaza akimanyi yange yalina ebibye ngero obikoze era nga nze abikoze awo ate kibiki naye aja abantu ne oli tamanyi akuvuma aji oli n'akuvuma naye okyaluma okuvuma aji nze wonvuma nakubuulya abantu nze saga kumpa nze ku bufumbo bwa Chosen Baking nga babuteesaako lwali luwummula nga nyina batabani bange basoma senior 3 balina essimu nabasanga bali mu ddeeka zaabwe bateesa kati nemanya abantu abateesa ebintu sikyabanyiigira ababa yamulumula lwa senior 1 kakati ng'otunka n'abali abaada bange mutunka ku bya bufumbo nedda gwe ensonga ozirabye bubi. I'm saying this kakati tuba tunnyonnyolegana ki kakati nze nabavaako sibaanukula era sibanyiigira kuba buli muntu waddembe okuteesa ng'alina essimu ye mu ngeri yonna gy'alabye. Kati ekirala gwa bino tubyogeredde wano nga nsanze mutudde temuddamu ku discussion ku bufumbo bwammwe discussing abaffe mu kamera mwina ababasinga lawasonga eno mwina bakadde bammwe mwina mikwano gyammwe abaludde mu bufumbo omuntu mukulu tulina ne petro afa obufumbo bwaffe agikapu kati manyi agikapu gwe olina basenga abo noona alina basenga abo mubayita ne bajja ewaka gwe gy'owaaba omanyiyo nogamba gwe tomanyiyo ate kumpi nowawaaba gwe tomanyiyo gw'ogamba nti tomanyiyo omuntu gwosobola kugamba nti Salome asinga kutya mukadde we gundi amanyira mama wange si mukwano gy'ogenda n'omugamba mama wange mukwano naawe omanyi gy'owaabira nga temwereeze ate temufuuka bawaabiwaabi obufumbo bw'okuwabawaaba butama gye muwaba bajja batamwa ebisinga mu bituulenga ng'abantu kino kyenva mutudde wano kujjawo biri yadde boogera bakuvume bakole ki naye babadde batuufu ekyo kiremeddeko aje ezibama teyannyonnyola bulungi kati olabanga wogamba nakoze kino ngenda kutta ono kati ate namalafa babadde sayidi ya mukazi ngawulira kyokola kikyamu naye abantu bakwagala bagamba oyingiza ennyumba ku mpaka mbo bagenda kutuula waggulu ng'aleze TV maazi olina omukisa abantu bakwagala nalaba abantu n'abantu bavumye nze aja abantu banvumye era naye bwe yavudde ne bamugaba byogerako ki yasese busesi nibagamba mukazi watu asese busesi nga mutuufu kati yadda banenyeza ki kati era ladde ngenda tula nnyonnyola benkanawa like nowojjako wagamba wekaza mukazi watu ate onaakola ki tebaba bagala kizenkaabe mu kamera naye kiriza bbawo kyagawa alina baatayagala baleke olaba omusajja kukolera omulimu abakazi omanyi
naye mukwano gwe nakola omukazi saloon mukazi natandika okukolera empisa embi omusajja najja bwali budde bwa misana n'agamba abakozi mwenna mulekerawo stop yayimiya ku lubalaza ani ayagala ddulaya ngazigaba ye bantu nga bayitawo bazitwala ku booda yaleka agisaanyisa n'agisa n'agamba bwe basaaluuni nga yeri mu kujjawo obufumbo bwaffe njigaddewo n'ebintu byonna mbigabye nze nabigula mbigabye obusungu bwali bungi kakati Majidi nawe kennyini omusajja batuuka ku serio singa batowulira yakulagaano aji Airtel message lero nkedde byankuttemu nga baagala ssente mama Jedi nampola milioni 2 I give you in fact 3 akedde kumpola ampoze milioni 3 kumacha kedde bali mu kuzimba sina ssente sesizina ng'akwesa ku ssente ze kati nga bali baba nampola akedde kumpola milioni ezi nga baloza ati mukwano tegubba saza gwe mukwano gwayomba simanya ba mukyalawo ate bajja ganjogera bubi naye simanya gwe mukyalawo asobola okukola adde emitwalo 5 ati omulimu gwo awudde kyagenda kizirito kati omulimu gw'abantu you're going to make people think that I have money and they come for me ati kedde mwatanga wankwira amasimu simabyo byayidewo simatwagala sibagundi masibagundi ate nga abasajja ffe tusinga okulya z'amaanyi abakazi mu Uganda jakusasula you always pay nsasula tenayongerako next year toyanga akwagalanya abasinga tebasasula akakyala konkagala ebyo serious natwewusa tukola ki neka akakyala sikata nakulabye akakyala kusigenda kasonolekana ki kye nagambye eggulu kyade kyaffe abo you will tell me ko kyama kyaffe kuva ku ttale jakolanga sirogango neko akakyala konkagala mukazi omulungi muto kazi wange ye mwagala ketonye kagwa kakole ki ye mwagala naye muteke mu serious mbufumbo we are going to be ya interview tuli mu sort nasonga soko manye mukazi obi atayagala ana n'omwami n'omukyala amanyi babu atayagala no I did muddeyo byatagala nsirika wenyiga nze tubyogera ne muddeyo waka buli omu abulye mu net byesaagala ebimpisa obubi ABCD nawe mugebi mutuufu byesaagala ebinkyankalanya buli omu yeeyama eri munne nti okuva leero nga mbirese 13 mbirese mupya mutambule bulungi ate gono si baawo mukamaawo feminist agenda kuyomba baawo abamukamaawe waka feminist bagenda okuyomba abaji byayo mukama w'abantu gwe bagamba top boss abakyala tubawambuwi buyinza ne tubweresa ne batufuga kumpi ne tubanga abaana nigo ba top boss topest si go sembayo kati omukazi era abakazi nze mbana bawulyanga kuvadda liroyiza lujja n'omugante mbadde nno njagala naga ojja kulina mukama wange akole ki akomewo kambuza ku mukama wange ate n'omukazi naye nawe osoba ngo ina kyogenda okuba n'ogamba ne bw'ota kyogera n'ogamba tekanzije n'oyingira mu kisenge ng'ogenze kwebuuza ku maama Jayden tumuwe ku ssente oyo mwami Kasuku abadde ayagalayo milioni 10 tuzimuwe yanaazizza ate ogamba esasula akataka kali muwe 5 tekina kikikujjako naye natawulira buulize nti tuli baavu ng'ate yamanyi mwazifuna juzi tamanyi ne bwe zaagenda naye abiwulireyo munne mwami omugagga abakazi basooka okumanya nti oli mugagga ne b'otamubuulira omukazi amanya mbu oli mugagga katonda wange anti ensasula ya fiizi agiraba byasabye engeri gy'obireetamu aja n'amanya obulamu buno bwakiwa byalayo kano akagoye ka birthday ya mani omuteera agenda wanga yali amuwe 10 ng'oteekako 5 sente weeri money is there nanga we mbansuubira mukyala wange nanga ate okufuuka mukyala wange oli awo kuba kati tokyasaba tetuli bulungi nnyo aji alisiti tetuli bubi nnyo temuli bubi naye bufumbo bwamwe mwabuteekamu oba embi temweguyaŋŋana oba muli bato buli omu alaga munne maanyi obufumbo okukula ate maama Jayden abakazi mu bufumbo bwe basooka okukula mu mutima kuba abakazi bamasitalinga kye bayita obufumbo bwe badiguli basooka ozifuna mu bufumbo olw'ensonga maama Jayden wano waali afumbirwa omusajja w'emyaka 5
nasobola namukontrolinga bulungi. Ate teriyo muvubuka wa myaka gino asobola kuba nakazi wa myaka 5 aba tasobola kuyunga bwongo bwo nyo mukazi bo baba bakulu mu bo. They are natural born leaders. Nekati gwe kyobo soko kumanya buli musajja yenna gola bafulume ennyumba aweze kunonya sente asinga ekiwumulo ky'omuntu kuddayo mukyalawo. Kibi okuva eno nga weesikanganye n'ebitoogi mu tawuni n'abantu alina otuuka neekanga waliyo olutalo. I know. Abantu kakusaze okoze omuntu atambula. Omanyi kanzire paka logani omanyi kanzire yeeka ng'osuubirayo mirembe. Ogenda okusanga ng'omuntu atazalika lutalo lusa. Atambula mu lukubo yeesooza yekka. Ate tayogera. Nakuyita kati nasooza. Naye teri nasamba poti. Tukakoze kakati ekyo no kiruma abasajja ne bagwebwako emirembo kamala obukamazi. Naye batocha y'abakazi batocha linga abasajja. Nojanga akuddemu aka DSTV. Nga mukambwe muzi. Akweka ne remote ulemera bakapiga. Wanji? Akweka anja kapiga ke kamenyira waneno. Nasoka na akweka remote ulemera bakapiga. Pona jja kweba kamangu. Baba ino kujja kesimu. Mama obwedo okuva emisano oli ku masimu n'agikasuke. Okuta yakola yitifu. Notera kola yitifu. Agala kuwumula. Aji. Ngonya atera okuwumba ebiga amaso ku mutimbagano. Obuntu bulambuweddewo. Nga mwana oposting omwana wo namufuula topic. Bwe twogerera Shamil Mayanja Zubeda anaba asowinze basavinze kukyaza abantu ne bavoola. Ate abakantu bennyini mwe ngawe kubanga abantu abali ku mikutu gino mumanyiganye. Munayinze simanyi abantu bayinza kubanga Salom bakuvuma. Mbonze ne makaga muntu. I think so. Sajja ina compound Because I've seen kids. no see garden gye basambira omupiira waggulu. Why? This Wano se wasambira omupiira wali waggulu akasawe kali. Simanyi yo nnyo. Ke wano cheza ina garden yokuva. Naye alina ssente. Ina garden eva waggulu nga bolati nkiva waggulu. because I saw kids. Batuulayo. Aji. Ensonga za Zubeda. Zubeda namusaasira. Ne binnema n'okwogerako. Ne bwe namusanze eggulo nga sina ne bwe mugamba. Naye bali abantu benkugambya bateesa ku by'obufumbo emyaka gye balimu. Okujjako abantu abakulu benneewuunya abantu abakulu abavuma abaana abato. Manyi Katonda yatuwe mutwe gino. Ya Katonda oyo bannaye tewaliwo ekintu kye yakola nga kibulamu. Ate gye mutwe gibavwaja girasi singa tulina be tutanyumya nabo. Bosola obwongo bw'omuntu. Kakati yagenda n'abikka bw'ati omuntu bakumalira obudde ng'omuntu musiru. Kakati omwana omuto kibakola kikyali. Mumuvumanga. Akukoze eki. Omwana omuto gw'ovuma. Naye n'ekyana mmwe aba kamera. Mulekerawo okuteeka abaana abato. Aje nyinza okukwatuma nga Jaden. Muleke. Mu posting tufune bugigi obalangira essomero obakwa. Anna mwana wange lati basi posting aje. Abaala bali baleke ba posting. Abatali ba amanya. Mwabali mu ntalo za social media toteekayo muntu wo. Bajja kunyiza. Toteekayo mukadde wo. Olaba nitwali ruzira. Mayindi majaide nyanyo muwakana. Ngamba nedda kazi katukadeeka. Mukateeka mu kamera. Nganda wajja kubawe emitawaana. Kibinyo okube wakanga bavuma babiri basatu. Bavuma omukazi, bavuma go bavuma omwana. Ne mubulako obwekyusizo. Gwereka bakuvuma ogu. Atenze bamvuma mulu bana ne bamvuma. Gole balina yo muntu gwe mugo basobola gantu tuvumeyo gundo oza sina banga kubana bwaje bakulu balina n'amasimu amalungi baba tikira sagamba nti abanvuma babulamu ebbanga ttono baloya nyina babiri bali ku mwaka gwa kusatu bajja bekwatira bajja basuwinga nga sibatumye nze mpulye bulizi nti gundi ye twamututte lunaku lwa kooti lwe bangamba nti jangu nga witness jangu obeerewo nikati nkyabawadde mu obudde biriba byabwe batona bato nze sibaliko naye abaana abo kati tusooke tubajje mu kamera
tujja abaana mu kamera kyebakoze kikyamu nnyo omwana omuto tolina kyomwagaza oba olina ensonga ku nnyina vuma nnyina ate nga n'okuvuma nako si kirungi era nze sikuwagira nze omuntu yenna ng'ayagala nnemu okuteesa naye ne wanvuma ndeke muddamu ye muntu okudda ku nsonga oggiwaako endowooza ye ng'awemula nga bw'avuma oyo mmanya tannatuuka kwogera ku nsonga eyo tagimanyi naye nga ensonga ze twogerako siina gwe nnenya kugyogerako mu ngeri yonna ye gyagirabamu singa naye aleeta endowooza obwongo bwaffe tebufaanaga nasobola n'obuba omutuufu naffe tulina bwe tutakkaanya nabo nze tokimanyi nti nno ndi wankyukakyuka wali ompulidde nga nvumawo enyala emwana kabula nsijja nempa endowooza yange nze nga bwenkiraba oluusi endowooza ate nenyiiza omuntu yaba ayagala owagira ekiri kyawagira nange mmanyi bulungi obwenyale mwasobola obutawagira kyempagira naye nkuwa ndowooza nti kino tekyandibadde bwekiti olw'ensonga bweti ne bweti kino kirina bwekiti tuli bannansi kati oli kyava avayo nga yawemula bwemuzi nakuvuma kakati ng'oŋŋamba mbu jangu onnyonnyoleko ono eyavumye tati mmunnyonnyolako ki abantu abatalina kutegeera na kulowooza bakozesa ebintu bisatu kuwemula kuvuma na kulwana byebintu byabanafu mu bwongo wemula kuvuma kulwana byebintu byabanafu mu bwongo byebintu byabwe bisatu katonda byo byeyabawa naye abaana baffe naddala mmwe abalina zi kamera mukumenya abaana bamwe nga tebali mu kamera ali for how long banga ki muleke bwalyetegerera alyejjayo ekyo nze I don't agree with you okujja abaana mu kamera bajja simanyi lwaki eno ensi mwe tuli nnyonoonefu ensi nno gye tulimu nnyonoonefu olowooza amaka go bwa pulezidenti ago talina bazzukulu be tebalina ssimu bwakabalaba emirundi emeka mu kamera manyi nti kiba kyebonere nnyo okumulabako olw'olumu ng'ayimiriddeko ewantu mu kamera gwe batuwa gwe batulaga mbu yo kinga banya ba pulezidenti olowooza tebalina data balina nkumenyere owokubiri amanyiyo omwana wa eyali vice president second amanyi nti ali mu bino bya bufuzi abaana be tabateekamu ebyo tojja balabako gwe faafaagana naye yekka Haji Kigongo manyi omwana yetu mumutegedde wano ng'agenze kwesimbawo kawempe omukyala ngamba omanyiyo omulala kyogamba ayina omu buli obeera mwezi entalo z'ebyo bya bufuzi bumanyifu buki kyokola kukweka famire yo gireke mu bulamu bwayo leka mulemesa genda mu katale gula butungulu kitegeera abantu bangi nnyo nga tomanyi baana baabwe ate nga babalina nga babalina neera abantu banyo aja apostinze abaana baabwe abatalina nsonga ne buli ayina kubanga social media bwogijjako etandika okufuna entalo simanyi lwaki sikimanyanga ko lwaki kibawo ekiti naye omuntu yeeyambisa nnyo okulaba wonafuyira wamanyi nti wakuvumira gundi oyisibwa bubi abantu bakimanyi bulungi nti ebivumo tebikyatulumafu kati avuma oli gwojja okuddayo waka akugamba eddala oba ono akugambe nti naye banesalomu nga banvuma nnyo onafuwe mu mutima gwakumanyi waguba bavuma mukyala wange mutalina kabina namutono ate kafumba emmere n'okulya tekalya bwe kibatwala mu jimu ki kugejja kufuna butono ate yabuli kakati mutawana ajongomya ekitwala abantu mu jimu ki oli agamba banne omubiri gundi weather fit kwejjako mubiri kakati ate ovuma ataguyina ate babagala ngeininge kokko ate kati wogeja ate nga bakuvuma n'obunene nabwe nga kiki babeere mubiri gyabwe bebeere nagyo oba oli yawasa wakubaaga tewali buzibu oba yakola ki wasa wakubaaga bw'oba oli yawasa wakubaaga naye tewali buzibu ye kaweze kilo ze 10 oba 15 abe nazo ate buli omu mu nsi muno buli omu alina choice buli omu anyumira mu mubiri gwe buli omu alina choice abasajja bonna buli omu alina choice kubala basakazi abagamba sifumbirwa omusajja mumpi mulala agamba sifumbirwa ate muwanvu nnyo lusolo nosawulira aganza omusajja katono sekagala njagala essajja nga ddene bulala onaga nti omusajja omunene tombuulira kakati katonda yatukola nga buli omu alina gwajaamu
kyoyisiyo kati buzibu abantu bagenda mu jimu kunoonya buto gwe Katonda abukuwadde ku bwereere kikyoya sibyo kuchaji mukama nakuwa nga yeggwe Gwekyogamba nti oli Salomu teyalekawo banene nga yabayisa nga babigula nagamba abusa abo sijja kukutwala anfune kannabutono kange kamala bagenda galacho mpise kannabutono bajja gamba akayimba kakafeero kannabutono kange tuyamba kakafeero I don't know, maybe I've ever had it, but I've never had that word. Kannabutono? Yeah. Nabutono kibi? No, like, abanga ngamba mutono nnyo ate nga ekale ndi mutono si mutono nnyo no mutono oli mutono nena golubenda baningamba ngoyo musinga munda kwa singa obunene nina bentero labaninga ndi munene boys polimba gwa sigo okumpakanya n'okumalamu amaanyi simula bako omuntu gwosinga bunene really you're lying anyway yomanyira kubeera mu banene yamanyira beera mu bantu banene like environment olundi kasuku Kasuku si munene he's not big Kasuku is not what? He's not big he's not fat he's just go gamba weyongi katulaba Kasuku alimu igwe nange katundu mbayimanyi nti alimu amakaga no omuntu omunene aba munene sikaloga nti alimu amakaga mu example yani gwe abo munene there are people who era are agenda fat gamba Nalongo Nalongo si munene Nalongo Luis Mustafa Jebbi she's good aleka mako wachi kamoneke kwana masere kasirika she looks good like katolaba katinalo na malasa na damu when she won't look good ate buli omwayi nengeri jaba muwaluwo ngayaga manze jaba chala nga Nalongo eje bali edda obusajja obumpi wagala abakyala abanene bufune ekitiibwa njagala mpesa ekitiibwa ku mukolo obo obusajja obumpi obwo your body shaming people and head shaming. I'm not doing that. No people that's how it is. People. Sivuma banene. Yeah, wamaya. Naye. Abantu balekera ko. Ebere moroka ya buyonjo simanyi avuga tulera. Avuga no truck. Sibura abantu waje. Aja tanze. Aja kuba magezi. Kaya motoka ya buyonjo. Sirabanga yavuga sino truck batulera. Bavugira abo motoka butono tono. Nino kamba bayisiza moroka za buyonjo. Nezidira ka. No kaba katono. Kabera kankolera. Rati bazituma za buyonjo. Ekitono kiyonjeka. Oh, cause like naine unyaga mu covid nga bachogezo njule moroka ya buyonjo bajise emotoka yobwa nanyi nte ekikola buyonjo kiba kitono tono Uganda no kitegede kitegede katwenza kagabere maka oli wangwadde mugaga tanza wanga asula mu mutasa kafeero ya nakasimu ko bannaye kaya tikako neno oh kagumu usimvera bugumu Muneno nali manyi nti nagana amanda nakitegera lubagala wessimu nga tugenda kulonda no yamalako omulire ennaku 3 tutawanya ntawanyisa na kuno tukuba bukubi ne wiki ewera naza amanda malungi nekasitosaako birita ebyo bwebukyegwako tetukasukana olw'obudde tuwadde naji kaziwe kapoto wagedde ku nsonga z'obufumbo kuzigaya maaso mu naye mbage kuba serious tube serious kankubuye Salomu lonoddamu okujja bambi ngoyogera ebintu ebyo nga mwafu kati gwe nakuleetwa siba busungu kagato tokuuma obusungu bwo buli waggulu kati ono bwakunyiza wabikulema mugambiraka era nga oyatise lumu ate no naawe lekera okunyiza bbaawo oli ebbaawo wamunfumira togenderedde oli ebbaawo bwali butamanya tewamanya omuntu batuula n'omuganga tonnagenda mbadde ngamba wanyizizaamu nga bw'okoze leero wanyizizaamu bambi nga bw'okyogedde omwana ate nawe Salomu manya n'omusajja yeetondera omukazi ati gyenkuba bweki omusajja yeetondera omukyala we kyogaffe tetusobya obambi omusajja yeetondera mukazi we mukazi ekasi ye yeetonda
wokoze ensobi omuntu ensobi owato tagenda kukugalamiza naye ensonyi wakitegedde sigenda kiddamu nga mweyongerayo tekyeza nti kafuba sajja fe tetugambwako nange ngomubuto nalowooza ziramu otya gani nze ne musajja wano tebikola maka No, you have never said it. I'm just saying. I thought You have never. abafi olina okwetondera mukyala osinga osobole nsonyiwa kantu ako nno sorry kamalawo buli kintu akale nsonyiwa Abo mujjako bwekyo. abwana omugamu nesaategedde nti olinzi nsonyiwa kyakuyisizza lukale nsonyiwa sigenda kiddamu bafukamira abasajja munne boolabanga ab'amaanyi mu ggwanga bafukamira bakyala bawe mu kisenge ku ttaka n'amaziga nno ne gatonnya Asala mwakutunuulidde. waliwo ekisonyiwo nga kyetaagako n'okkuba amavi waliwo ekisonyiwo kyetaaga n'omufukaamirira abasajja bafukamirira ddala kati omuntu akutte ne message nga yabwenzi ku mukyala mulala ate eddala ng'ekakasa nti mwali mwegasseeko naye kyogamba okoma mugamba nsonyiwa mavivi wansi ku ttaka ate abaavaawo n'omukwata mune tovaano nga tonsonyiye Hata inabusikira. Oli mukusomesa Shalom. naddawa gwe maama maama tabeera wano gwe maama wange abasajja nsonyiwa tusobya naye nsonyiwa mukubire kati nkulage nti taddangamu okummanyira n'omukubira nomugamba nakyejwe mukyala wange akuwulira ntoddangamu olunaku n'olumu essimu yo mbulooki nga nkubulokinze wano omukazi akufunyakunya aba agenda kufuga kato yonoona maka gange kiwedde I know baba Baba. ojja kufukamira emyaka gye gibalimba bayinza okufuga okuva ku olwo olekabanya omunyonga mungi akozi mwabanyira kulya gweri namasumba gye mubeera obunogo obulungi fe tukyafumba obozaako ki nga tuyambiddwa nga tumaze panda musule bulungi mwera